and the Leader of the Opposition, the Honorable Joel B. Ssenyonyi. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde, ekibiina kya National Unity Platform kyalangirira Joel Ssenyonyi ku kifo kyakulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti ng'addira Mathias Mpuuga mu bigere, wabula okulondebwa kwa Ssenyonyi kwaleetawo okukubagana empawo ku busobozi bwe bw'ogeraageranya ne gwe yaddira mu bigere ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Era wano akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaba abantu obutayisa maaso mu bukulembeze bwa Ssenyonyi. Obere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo. Wabula ababirengerera ewala balowooza ekyaleeseza Ssenyonyi ekibiina kyali kikooya ebyobufuzi eby'ekimpowooze n'okusiba ettaayi, era nga bano baagala n'okwongera okuteeka akazito ku gavumenti ku nsonga ez'enjawulo, nga n'abamu balowooza nti enkola y'omubaka Mpuuga tejja mu katiba ka NUP. Wabula mu mboozi yaffe ey'akafubo ne Joel Ssenyonyi ku wa Byatandikira agamba ogugge gwa kwongera okuteeka gavumenti ku nninga mu ngeri yonna esoboka awatali kuleka nsonga yonna nga tekoleddwako. Role of the leader of the opposition is to keep the government in check. Kujiteeka kuninga ku nsonga ez'enjawulo, sente y'omuwoomusolo ekozesebwa etya, service delivery weeri budget eyisibwa, sente ezo zikozesebwa zitya, waliwo kye tuyita value for money. Awo wagira n'ensonga zino ez'abantu abattibwa ab'enganda zaabwe tebannafuna bwenkanya, bangi bali makomera myaka kati ena emisango gyabwe tegitandikanga. Ensonga eyo olina okusooka n'opoozinga n'ogamba kakati wano twagala bwenkanya. So tugenda sigala nga tubanja abantu baffe bano. Ekyomukisa omulungi ow'ekitiibwa Nabbanja yagamba nti baabakwata babalina abamu ku bo, twagala atubuulire gye ne banne abantu bano baabateekawa. Ssenyonyi ajidde mu kiseera ng'ebibiina byagenda okukulembera ebisinga tebikwatagana munda mu byo, era ababaka abasinga tebakyakolagana na bitebe bibatwala naddala FDC kosa ne DP. Wabula Ssenyonyi agamba ye si wa kweyingiza mu nsonga zino ng'ogugwe gwa kukumaakuma ababaka nga bali mu Paalamenti wokka. Sijja kweyingiza nnyo mu nsonga za bibiina ku bitebe byabwe headquarters. Obuvunaanyizibwa bwange tebutuukayo eyo. Obuvunaanyizibwa bwange buli mu Paalamenti. Eyo mujja kubaganira ku bitebe byammwe. Of course ultimately kitu affectinga muko naye kubaga nti kakati bwe tubeera wano ffe tutuukirize obuvunaanyizibwa obwaffe nga bwe tubasabira ntereeze ebiri ku bitebe byammwe ku headquarters zammwe. Obuganda bwa nkizo nnyo mu bukulembeze bwa wano, wabula newankubadde akabondo k'ababaka abava mu Buganda akabadde kakulembera omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi, abasinga bakakubyemu ebituli olw'obutakola ebyo ebibadde bikasuubirwamu. Era wano Ssenyonyi agamba wakukola buli kisoboka okutuusa eddoboozi lya Buganda mu Paalamenti, wabula asabye abakulembeze b'ennono ssaako ne bannaddiini obutabalekerera ku nsonga eziruma abantu. Nze nga leader opposition nawayamuko akatono ne mukwata ddamula Katikkiro ku nkuuka. Twageramuko katono era nga nina essuubi tujja kweyongera okusinkana n'obukulembeze bwa Buganda okulaba engeri, kubanga naffe ng'abakulembeze kirungi bwe tukwatagana n'abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, kiyambako nnyo obuli awo n'okwongera ku ddoboozi eryaffe. Bwe tuba twogera ku nsonga eziruma abantu n'owulira omukulembeze ow'eddiini n'agamba nti naye abantu bano abaawambibwa mwawamba baki mubatwale mu koodi, kyongerako nnyo akazito. Newankubadde guli gutyo, Sipiika wa Paalamenti Anita Among gye buvuddeko yavunaana Ssenyonyi okulemererwa okukola ebimusuubirwamu bwe yali ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti aka Kosase, ekiraga nti Ssenyonyi agenza okujja kuba akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti, ng'akulira Paalamenti yennyini amukubamu ebituli, wabula mu kwanukula ku nsonga eno Ssenyonyi agamba teyeetaaga kusooka kubeera mukwano gwa Sipiika okukola ekyo ky'ateekeddwa okukola. Joel, you have not done what I expected of you. You've been a little lazy. Out of 211 reports, I have 107 pending. What are we doing? That is an indictment to the institution of Parliament. Nze n'owekitiibwa Sipiika tetwetaaga kubeera bamukwano. Kitwetaaga okukola kwewa kitiibwa. Buli omu n'awa munneewe ekitiibwa kubanga ffenna tuli bakulembeze era ffenna tulina obuvunaanyizibwa. Era buli omu n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Enfunda nnyingi ababaka ba Paalamenti bazze bawulirwa nti baweebwa ebibaasa bya ssente okubaako n'ensonga ze baayisaawo ku lwa gavumenti, nga n'ekikyasembeeyo akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti waliwo obukadde 10 ababaka ze baali bagenda okufuna era n'abalabula, wabula Ssenyonyi agamba wansi w'obukulembeze bwe tewali mubaka n'omu gwe bagenda kuttira ku liiso singa asangibwa mu buli bwenguzi obw'ekika kyonna. Luusi ndabye mpulirayo mu nkuubo naye kikakutanda nokwata sente zotalina kukwata, sijja kuwolereza. In fact nja kwegatta n'abo abakutwala tukuwalabule.
tukube mu mbuga z'amateeka. Sente zaffe ng'ababaka ba Parliament oba musaala oba emoluments oba allowances zijja ku accounts zaffe. Kati sente etayise ku account yo oba okwata zaaki exactly. Abantu oluusi bayinza okukola ebintu nalowooza nti akikoze mu kwekweka teri ategedde, naye oluusi n'ebisenge bino birina amatu. Mu kaseera kano Parliament ekyali mu luwummula, wabula Parliament nga yakakomawo ebimu ku bisuubirwa Parliament okutandikirako kwe kulangirira kwa Ssenyonyi nga akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament ng'addira Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Eggwanga n'abantu bonna okutwaliza wamu buli omu alindiridde okulaba Ssenyonyi ne banne abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo biki bye bagenda okuteeka ku mmeeza okwawukanako n'obukulembeze wa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba wakati nga tweteekerateekera akalulu aka 2026. Nze Hasifu Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika. Abakozi b'ekitongole kivunaanyizibwa ku kibuga kya Uganda ekikulu Kampala ekya KCCA abakola omulimu